Byekubamu kubali kuduvuganya government nga bali omwami Museveni byabadde byakiralu naawe kati well kikigenda maaso banno nabalabye bwe muli ku opposition nga bali n'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Museveni nga nabazemazira nga noonya ggwe nalabyeko honorable Latif Sebagala, Honorable Yusuf Nsibambi, Muganda Wange, Faruku Ntege, and a couple of other people. They are defending that position. Bagamba, it's time to talk. In fact, naline Honorable Nsibambi ku TV a week ago, nangamba Honorable Mao is exonerated. Bamwejereza. Tebamutegeera mu kusooka ne yetonda naga he's ready to sit with Mr. Museveni ku nsonga ezigisiza wamba na Uganda lwaki tewabadde Entebbe nakati atenda bate bamutegeera kati wabanga kye yakoze agamba au kwe kutegeera onale mu Mao era teyamutegeera njagala okutegeeza lwaki tewabadde Entebbe mu nsisinkano ya mwami Museveni n'abali kudoluvuganya government abamu byabwe byabadde nga byakiralulalu kubanga byabadde nga byakiralulalu tibiina mulamwa kati bagenze nga ki some opposition figures kati waliwo ebintu bibiri byenyisaba otunuulire mwami Kungu. President Museveni ye yabadde agenda maaso n'okukola omulimu gwe nga president wa Uganda, chairman wa NRM, kubanga tannaba kuwaayo buyinza. Obuyinza bwa mwezi gwa kumeka gwa kutaano bano bagenzeyo nga baki abaawa era ku nsonga ki bayina ebina ebyenjawulo Kabuusu Moses ava mu PFF kubonna kibiina ki ekyabatumye babadde bayina genda mu bibiina ati gwe bw'ogamba nti bayina ebibiina eyina kuba party position gw'okugendayo ebiina biri mu kubeegaana kyenva nkugamba nti tebaategeera ate kati ate bandagidde ddala nti tebaategeera Honorable Mao so tebaaligenze sekinnomu nga bagenze ate kati bwe mugenda nga ebibiina byammwe tebitegedde muba mugenze kuteesa kuki kuba nakyo biba tebikitegedde kakati olwo nga tutandika okutunuulira mmwe baani biki ebyaba omanyi kankubulire nno mwami Kungu akalulu kano tokayita ka muzannyo omuntu yenna agenda mu kalulu n'agwa bw'ategendereza asobola okulaluka asobola okugwira ddala eddalu kubanga akalulu mu Uganda wano kyekintu munnabyabufuzi kyagendamu nga talina buyambi okuva mu bantu ab'ekibiina kye ng'akigenzeemu nga ye mu Uganda kyawukako n'ensi endala nga bulaba Kenya nti Kenya abantu be bateeka ssente mu bannabyabufuzi ffe wano ate bannabyabufuzi be bateeka ssente mu bantu kitegeeza akalulu we kaggweera abantu baba n'amabanja abantu buli kaduuka akalimu mukwano gwaba akeewala nga kalina kye kamubanja bamanerenda bamugoba kati bw'avaayo nga teyawangudde asobola okukola ebintu ebitategerekeka bingi kasitaaba nga tafunye muntu amukansolinga mu kaseera so n'olwekyo nze kati nga Honorable Nsibambi ekizibu musomesa wange nze musomesa w'amateeka kati bwagamba nti yadde agenze nti kukola dialogue okay tulina kye tuyita veracity oba verity the truthful of a person oba dinkumu oil omanyi bwe mbyogera abantu balooza njogera bigambo bigumu naye kye bitegeeza dialogue okuteekawo emirembe ng'okulonda kuwedde kati kwetegereze gwe what are the particulars describing in Nsibambi ng'okulonda kuwedde yagudde nga gwe gye watadde transformer wazisigudde tebakuwadde nosugulayo emiti gy'amasanyaze nosugulayo ebisaaniko byewayoola n'obizaayo abaana temuddayo okusoma emwanyi ze naba bamuzinzirize kati dialogue eyina kusookera eyo emawokota oba ddala odduka emisinde n'ojja eno waggulu dialogue yatandikidde eri bw'obanga ddala mu mutima gwo oli ku dialogue
eri gyotandikira. So DP temwategedde ku nteeseganya zino. Ffe tetuyinza kubeera pate. Ffe enteeseganya ze twakola n'endagaano yaliwo n'eteekebwako n'emikono. Ffe bino ebigenda mu maaso tetubiriimu. You can't even tetusobola na bitegeera ne tubigendamu. Yeah, but when you listen to them biboogera bitegeerekeka doctor. Ani asinga obitegeera kubanga nze nkugambye nti ababyogera gwe beetegereze. Dialogue ina kusookera wali gundi wali wa Mawokota awo. Dialogue yatandikidde oba Kawempe za kamasanyalaze biki Kawempe simanyi kye yakolayo. Naye wano Mawokota amasanyalaze gaddeko transformers bweko emwanyi z'abantu zibaddiza abaana bazze mu masomero awo tutegeere nti oyagala dialogue tuleme kweswaza oludda oluvuganya kati bwe luba lwagala dialogue eyina ate kusooka waffe mu ludda oluvuganya bweva Mawokota tegenda wa President Museveni kati edda mu bibiina byabwe gye basibuka mu bibiina bakkaanye ku mulamwa ffe emiramwa gyaliwo era nakati weegiri twagamba abantu nti amateeka gakyusibwe Electoral Commission ebeere nga terondebwa yeesimbyewo era bonna ne babikuba kati saawa eno yeesimbyewo bwe yalonda akakiiko ke kamulangiridde nga bo besobola osekino mutuze kuteesa tugenda just gwe kalonde kalangi simayika kole bikyebyo so kakati naye ne tubagamba nti ebyo si bituufu tebijja kukola n'olwekyo kati tulina kutandika dialogue ndala saate wooli abakulu bano ebiina byabwe nga bibeeganye anti si abe-FDC babe bagambye nti tetwakutumyeko bano kye baakoze Honorable Nsibambi ansonyiwe kuba musomesa wange si kirungi kumuwaniika nneemu era togimuwa naye mutuufu singa mbadde nga ngenda kugimuwa sandi muyise Yusufu Nsibambi nandi muyise Nsibambi Esikalioti Esikalioti tayogerako bintu birinyi mu Bayibuli ati kabeera yaliddemu banno olukwe nga mubandi kirungi mwe abavuganya oba FDC kakati banna aba FDC bakugambye tebakimanyiiko naye gwe omanyi kyekitegeeza singa kati tuvudde mu kalulu kati nze nendabikako ku TV nga DP nendaba bulabi nga nva kuteesa na President Museveni gwe omanyi kyekitegeeza gwe omanyi kiki kye lumu Dr. Besigye yatugamba akantu twali tutudde nga aboludde oluvuganya banjiko tetwali banjiko naye Honorable Maunze ye yantwala ne tumusisinkana naye ne tumubuuza nti naye Dr. Besigye lwaki ddala wava ku kitebe kyammwe gwosinza okutabula opposition lwaki wava ku kitebe kyammwe najja nankumbi n'okola office Katonga naseka nnyo natugamba mwe mulina kye mutamanyi nze ngenda okuva awo enajja nankumbi kino kyekyaliwo nti nti naddira twatuuza neeke yali etudde olukiiko olufuzi olw'ekibiina omuntu omu n'ayimuka n'agamba bannange embegayiridde saagala tutandike kwogera kubanga wano waliwo omuntu yabadde mu State House situyinza kutandika kwogera wano nga naye mwali nga tatubuulidde ddala yabadde agenzeeyo ani akimanyiiko ddala yagenzeeyo kukola ki bonna ne basirika kati omuntu oyo n'ayimuka n'agamba bannange yenze nabaddeyo era nasinkanya president ensonga eyantutte waliwo olutindo lwe constituency yange lwenjagala akoleko era bwe namaze okuteesa naye nze bwe nagenzeeyo nakubiddeko chairman ne mubuulira nti nja genda nendyoka ngenda chairman w'olukiiko olwo w'olukiiko tinaye bwe nagenzeeyo ne mala okwogera ne president nakkiriza n'okukkiriza yankutte ku mukono twabadde mu kaluumuke nankwata nantwala ne mu kisenge ekiwanvu ennyo nti andageko ne ku mikwano gye era nalabyeyo abantu bangi nnyo ne wano weebali bonna nesi gye natugamba we nategeerera nti abantu bendimu bonna yavaayo mubi yegendere Katonga n'akola woofiisi egenda okubeeramu abantu abategeera byakola ki kyaliko so n'olwekyo mu Uganda tutegeere ebibiina by'obufuzi engeri gye birina okukolamu ekisinza okututawaanya be bantu abatamanyi nkola ya byabufuzi eby'ebibiina bweyina kutambula ekibiina okukigendamu oyina okusooka n'ogwagwawaza obwongo bwo nga bwe kisalawo ekituufu ogenda nakyo bwe kisalawo ekikyamu ogenda nakyo
oba tokoze ekyo gwe n'okivaamu n'okola ekikyo. Kakati bano abantu abatandise okutandika mbu bo balabye omusana ng'ekibiina tekimanyi. Abo be basinze okwonoona oludda oluvuganya. Ne bwe babeera mu NRM era boonoona oludda olwa gavumenti. Abantu buli kimu bakitegeere. So n'olwekyo omusomesa wange Onabonsi Bambi ekyo kye wakoze tikiriyo. Toyina dialogue gy'oyinza kukola wekka ng'ekibiina kyo tekimanyi ng'ogikola ne President Museveni. President Museveni ayina empapula nnyingi eza dialogue ezakolebwa naye n'ebibiina ezitannatandika. N'olwekyo kino nedda. Well, bogera ku peace and reconciliation, which is very good for this country. Yes. Everybody needs it. Fena tukyetaaga. Na kusomesa akagambo ke bayita veneer oba thin veneer. Kana akabubi akateekebwa ku mmeeza z'Abachina. Emmeeza ze batuguza zino ma office. Nga kashanana. Kashanana naye gy'okasituleko olaba ekiri munda. Kati oli okugamba nti nze akalulu bwe kamaze okunkuba ne mbeera bubi nnyo ne nva gye nabadde eka ne ngamba kakati wabeerewo national dialogue kuki? Mulamwaki dialogue nga mugenda kwogera kuki? Bayogeddeko ku baana bali mu makomera bakwatibwa abamu ku nsonga z'ebyobufuzi era batugenda nti in fact mwami Nsibambi yatugenda nti mu sabiti gemo babbi tugenda kulaba abantu abamu ku abo bakwatibwa nga bayimbulwa katase of the engagement with the president. Kube yagenze nabo nga nayo mutaddeko ku bonna ani lawyer w'abaana abo nga naye yennyini kwali. So ebyo bintu baba kubonna bano kubonna yennyini ani munnamateeka w'abaana abo eyali agenzeko mu kooti n'ategeera nti kati babasibidde byabufuzi era bwe nkola application bweti tebabata era bwe nsaba bail tebabata era beesigama ku kino n'amanya gaabwe. So how do you describe what happened then? Ekyo ekyabaddewo saagala kubayisaamu maaso kubanga naddala kati ng'omusomesa wange naye ndowooza ye yandibadde kati asirika kuba kigenda muswaza. Ekyo kyabadde kyakubaza. Babala we forward. Kuki mwami Nsibambi yatugeye musajja mugagga nnyo ekigenze wala. Ate kati amanyi neriyo ebintu by'otayogera. Yayingiza wano dollars nga amaze okuwolereza Gaddafi n'aziyingiza ne bazikwatira. So he's a very rich man. Kakati ate kati lwaki ayo atuuka ku ky'obugagga kyagamba yadde agenzeeyo ku nsonga ya bwavu. Omanyi bagamba Abanigeria bagamba nti an old woman is always an easy when a bone is mentioned. Omukyalo omukadde buli lw'oyogera ku ggumba yeekanga. Kati kitegeeza alowooza nti olina ly'omulabyeko. Kitegeeza waliwo ko erirabika kyova olyogera. Kakati kino tetwagala kibeere kya ssente. Era tumanyi bulungi nti ezo dola singa era nga zibadde nga weeziri nga zetwogerako teyandijeyo miti gy'amasannyalaze n'agisuula. Abanaku kubayamba. N'abaana b'essomero n'oyongera kubanga dola za Gaddafi zikoze eki? Ozirina. Kakati eyo tekyayinza kuba justification. Tewakyaliwo ngeri yonna. But you see why I'm very surprised. Mbadde nsuubira Honorable Dr. Fred Mukasambede amyuka president wa DP. Abayina endagaano gye basaako omukono ne mwami Museveni ekibiina kya NRM okubira Nsibambi mu ngalo nti abaffe mwebale kujja gye tuli mwebale kututegeera. Abo gye bazze ffe si gye tuli. Abo bagenda walala. Si gye tuli. Ffe ebyaffe bya mulamwa gwa kuteesa ku nkyukakyuka ate nga muwandiike ate nga gwa kibiina. Kitegeeza nti tuyinza n'okkeera enkya ne tuguvaamu. Ate oba ffe twatuuka n'ekiseera ne tugamba nti obutakutaataaganya pulezidenti wa Uganda ffe n'okuwagira katukuwagire oyitemu. Kati bano bo kye baakoze kyekyomuntu akoze obutaweera okulemesa pulezidenti Museveni omulimu gwe
kati yena atuke kiseera amalo gufuna ono naduke misinde ng'ogugwe gumuvuddeko ogugwe gumulemye mbuye kati agenda atese naye amuwa omulala n'olwekyo njagala kutegeeza but Dr. Mbidde, what would all these big men, responsible men be looking for eri Mwami Museveni other than the reality of what they are telling the public? Balemedwa bifoki because Nsibambi ye yakugambye nti nakola dda sikyanoonya kyakulya nze njagala mirembe na reconciliation na kuyimbula basibe nedda kati ekyo yandikyogedde ne tukitegeera era kyandyanguye waliwo ze Twitter acts of an innocent man ebikolwa ebyomuntu atalina musango singa wabawo omuntu omuwala nga bamurepinze naye ng'omukuba suspect asangidwa yeekwese mu mpuku kizibu okuvaayo naganze gwe mulaba nti musajja mulokole walobye sikola kati kiri ekintu ky'okwekweka nova ne munju yo nosima empuku ne weekweka eyo is not an act of an innocent man kati gwe bw'obanga weesimbyewo ne bakuwangula buwanguzi tosobola kuŋŋamba nti kati obadde tokyayagala kugenda mu parliament ate noyomba nnyo tebampadde mu Uganda abalonzi kati ba mirundi ebiri abasooka abayinza okusalawo omuntu agende mu parliament abasooka be bannansi abalonda kati abo omulimu gwabwe gwakoze eki gwawedde kati omulimu tekikomaawo omulimu ogwokubiri omuntu asalawo agenda mu parliament kati ye president is really how I thought kasita akulonda ng'ayagala ogende mu parliament akulonda n'ogendayo lwakuba obeera ex official naye obeera member wa parliament kati awo akulonda nga minisita so n'olwekyo omuntu abadde alwana ogenda mu parliament ku balonzi ab'omutendera ogusooka bw'agenda amangu ennyo nga wali agudde n'agenda ku mulonzi ow'omutendera ogwokubiri kizibu okuŋŋamba nti that is an act of an innocent man okujjako ng'akugambye nti nze ne bwanonda sigendayo bwe yakugambye nti tagendayo no in fact yakibuuziddwa ekibuuzo ekiraga nti bwagumpa omulimu kiraba kati awo mutereere mufune program ekibiina kyakabeera ne candidate eyakayetoloola eggwanga nakati tanaba nakwejjako bulimiro emisinde gwodduse ogenze wa president eyamuwangudde tonaba nakubulira oba yakkiriza yamuwangudde oba yamubye bubbi oddukayo kola ki kiki kyozudde mu kaseera kano we balangiridde asinze ewuwo nga si yeggwe paka awo oddukidde wa president Museveni kiki kyozudde ekipyawo oba kitegeera banno kye yalinga nabo backlash ebadde y'amaanyi backlash okuva mu public gye bali quite huge public yeewuunya bakalangirira ebivudde mu kulonda mwami Kungu wano nga 16 nakumeka naku ntono leero 10 naku weeks 2 oyinza okuba nga otegeereddemu ebituufu mu ngeri y'okufuga eggwanga n'otegeera wekka n'oba nga tokyayagala n'akutawanya osooka nagenda wooli gwe balangiridde olyoka ojjukire nti olina ekibiina gy'ova so n'olwekyo abantu bwe batamutegeera abasaasire si kyangu mutegeera kati olaba ffe abaasoma tetumutegedde nawe weewuunya okwata ku mutwe were you surprised okulaba bakulu bane wa Mwami Museveni? Of course you were shocked. Did you try to reach out to them baganda bange bwe tuli eno kikyate n'ogwo omukisa tebagutuwa kubanga bagirawo mu mpewo ne batandika okunya nga baali bakyalina ntebe nga bakafuluma bati kati awo nnoonya waki obijja wali bw'oteekako n'oteekako eno radio n'oteekako eno tv owulira byayogera kakati nategeererawo ti why bavuga ki kiri kyotugambye nti omulonzi asembayo agenda kukola omulimu gwe ennaku z'omwezi ziragenda otuuka nga 12 awo 13 ogwokutaano ajja kuba amaze okulonda ababaka abaddako bw'abanga balonze tebali mu palamenti oba ofuuse mubaka naye nga ye yakulonze ex official n'olwekyo buli eyagenzeeyo nga tali mu palamenti bagenze wa bagenze wa mulonzi let me get this very clearly and I hope my producer Jachinyamba akintere ku record bulungi ogambe ogenda mu parliament abalonzi bali ba mirundi ebiri waliwo eyalonda nga 15
okay be bantu baffe abalonzi ne wabeerawo omulonzi mwami Museveni asobola okulonda kungu n'afuukira ddala omubaka wa palamenti enjawulo nti mu palamenti abaayo nga ex officio kakati kyenjagala okutegeera in your view Yusuf Nsibambi Latif Ssebaggala Moses Kabuusu tebageze wa president bagenze wa mulonzi obujulizi bwonna bulaga nti si kituufu nti tebagala kugenda mu palamenti si kituufu baganye balemeddwa bulemwa kati abalonzi ba Uganda abalonda omuntu n'ayingira palamenti ba mirundi egi bali abalonzi b'omu constituency ogwabwe gwawedde n'omulonzi Museveni kati omulonzi asembayo ye president Museveni yakulonda n'oyingira palamenti n'oteesa kyota kubaka ekalulu naye oteeseza ddala ng'omubaka ekisanja n'okimalako n'olwekyo bwe weetooloola nga waliwo yagenze mbalonzi ne batamulonda bw'omusanga ng'ayita mu lujja lw'omulonzi asembayo kati kyosooka okulowooza ayagala kulondebwa abadde mbalonzi bali ne bamugaana kati aliwo tava mu lujja lw'ono asembayo amwogerera ebirungi ebiyitirivu so nga ebbanga lyonna abadde amwogerera bibi kitegeeza naye bano bagesi ensisinkano esoose ne mwami Museveni Yusuf yatugambye omwaka oguwedde gwokka yasinkana mwami Museveni emirundi 3 ebiri 1 on 1 kati kankubuulire president wa Uganda asobola okusinkana omuntu yenna kino kyanjawulo kyovolaba n'ebifaananyi byafulumye kakati biri birala teri yalabana ku kifaananyi yabyeyogerera era naye omwogezi ow'okuntikka abyogerera ku luli era teyabyogera n'olwekyo byanjawulo bwe biba byaliyo byanjawulo n'olwekyo eggwanga lya Uganda belibanga lyetaaga obukulembeze obuddako ate buyina kutandikirawo nga bwa mazima tuve mu bino tuve mu bino ebintu tutuule ng'oludda oluvuganya naye Honorable Nsibambi sooka dialogue eri esooka egendeko egundi eyo Okotaawo jaliyo site azeeyo amasanyalaze azeeyo ki kuba ekyo kyekiraga omuntu ayagala emirembe ng'okulonda kukoze eki kuwedde ana omusajja mukulu okusinga ojjagaliza ab'eggulu Masindi Fotipoto Kasese Jinja Tololo nga wali esooka ko magezi g'omuwa mwami Nsibambi nasooka wali abantu bajja kutegeera mangu okusinga b'obuuka obubuusi n'obagamba nti so gye baali sembi ate gye batandikidde batutteyo ki oli omusajja alina omukisa bannaye mwami Museveni oba kati bwe yabatunuulidde yabadde alaba atya ndoza yadde aseka manyi alina akaseko ke kaaseka kubanga gwobeera naye ng'otudde awo oyogera ku bizibu naye ye ng'alowooza bya Afirika kati gwe agenda okukomawo eno ng'era awulira okyayogera naye nga yategedde dda ggwe ebikutawanya nti birina na makulu yalowooza bintu birala alina omukisa nti ye alabidde ddala abantu be yandyagadde kuba kakati bano abaagala okumusaba dialogue gwe muntegeera mundabayo mwami Kungu yabadde abatunuuliranga yeeraliikiridde nti bw'atakola bye baagala alina ekinaamutuukako ayagala kukola bye baagala kubanga bawagizi be oba yabatunuulidde ng'abatadde ku minzaani ye psychologically ku biki bye beetaaga just gwolowooza ku bye baayogedde kiki yatutte ng'ekikulu tebagendedde mu iPod tebagendedde mu kibiina kya byabufuzi wano mu Uganda twagenda mu nkola y'ebibiina by'obufuzi after referendum ensi yava ku muntu wa bulijjo n'egenda mu bibiina kakati bano bagenzi nti ki bakavuga batutteyo kosi waaka radio amasomero nga gayitiridde okukanda abazadde newankubadde kale oli waddemu okutwala gy'osobola naye kisusse waliwo nze yansabye ne langi esiiga kati amasomero enkola yaabwe batuuka ekiseera nga omugaso gwa ssente z'osasulira omwana ssente ezo kuba zandibadde zirina omugaso okugeza edda waabangawo ssente zino z'amazimba zino school fees kitegeeza kuliko okugula ebitabo okusasula abasomesa okusasula kino nakiri n'ebyokulya ebyokusula ebyaki naye kaakati abasomesa batandise bannannyini masomero
kati ffe batufudde ba shareholder naye nga tebatuwadde shares kati ebintu byennyini ebya business yaabwe ate ffe tubigula kati ffe tubikola naye nga takuwadde shares tufuuse. I need to capture that and put it on record. Ogambye abazadde banyini masomero batufudde ba shareholder mu masomero gaabwe naye nga tebatuwadde shares. Era tugenda kutunuulira amateeka gayinza kugamba ki gye bujja kubanga kisusse kubanga bwontuma sente za cement nontuma sente z'ennoni nontuma langi n'omwana kwagenda sula n'abyereetera construction fees development fees kati gwe nannyini business eyo gwoba ogenda kukola ki mu sente zo z'ofuna kubanga yo business so gwe nnyini business kikyoba ogenda okukola singa omuntu agulawo edduuka n'akugamba leeta sente edduuka lye litunda siripa ate ogye ne siripa zo ate ogye kwegamba waliwo ekintu nga kiba tekitegeerekeka. Abasomesa bannannyini masomero abazadde mutufudde ba shareholder ab'amasomero gammwe naye nga ate temutuwadde shares. Tetulina share certificate ekakasa nti tufunye shares. Can't something be done, Honorable? Because requirements zisusse natulidde requirements nga ziva wano mpaka eno n'obikula n'okubikula requirements zokka. Kati eyo enkola edda baalinga bagitusomesa mu byenfuna gye bayita leisure faire abamu bakisomanga license fee naye kiba kitegeeza mu economics nti gwe olese ebyenfuna byo bitambulenga bwe byagala. Kati gavumenti ate neyeerabira nti kasitobireka n'okola kye bayita free market economy kati ate gwe oyina okuteekawo regulatory procedures. Wateekeddwa okubaawo engeri ate gwe gy'oteekawo amateeka agakugira ze bayita abuses. Kati gavumenti yaffe ekyo kyeyina okukola naye kubaka kati ekyamazima ogitunuulira ng'etandise okukola ku curriculum olaba nti kati etandise okutunuulira gye tugenda. Kuba gye tugenda tewajja kubaawo mirimu gya muntu kugenda mu factory ya munne. Wajja kubaawo omuntu kweterawo kasimolo oba medium enterprise akake kuba giri gigenda kutwalibwa robots nga bwe twasomesa wano we twali. Kakati kitegeeza nti government bwe focusinze ku skills kitegeeza etegedde gye tulaga emyaka 5 ku 10 naye kati saawa eno mu nsoma eyo ey'okutuuka ku ekyo kye twagala kati ate we wali amakoona agazze nti essomero business yennyini essomero business ewedde emirimu era yagitandika kufunamu magoba si nsonga business eyo oba ekoleddwa muntu oba eteereddwawo gavumenti naye ebeera business kuba kakati tewakyaliyo nnyo essomero lyogamba ti omuntu ayingira buyingizi n'asoma n'afuluma kati ne bwe liba lya gavumenti olina okubaako nekyokola era obaako zeusasula so kitegeeza business eyo eteekeddwa okutunuulirwa ennyo bakasitoma ebayise etya. Kati bakasitoma b'amasomero bazadde abayizi bambi bo babeeranga betwetise ku migongo naye nga abazadde ffe bakasitoma ab'okuntikko. Kakati bw'ontuma nze kasitoma n'ontuma sente zakuzi n'ontuma seminti n'ontuma development fees n'ontuma ez'okulya n'ontuma ezaki n'abaana bwe baba bayina bye bagenda okulaba nenkuwa sente zaabyo ezokugendayo kwegamba gw'okusomesa eyo business eyo ebanga enfudde shareholder waayo nga buli kiina okukolebwa sente zo z'ofunye ate nkyekoledde naye nazo nenzikuwa kati mbanga shareholder naye nga tompadde share certificate ate nga sigabana na dividends tofuna dividend sifuna kubanga gwatandika essomero olitandise otya because bonganti nsasule development fund nsasule ez'okuzimba nsasule neza bus school van tugigula ebyo ina bigula ku sente z'ofisiza ku zino zenkusasudde kakati ekyo ekintu it is an abuse era tugenda kutandika okulaba engeri gye tukinoonyerezaako wateekeddwa okuteekebwawo omutendera ogwa gavumenti okunoonyereza kwa abuse eyo eya free market economy mu education ekozesebwa bubi
kubanga kisusse ate batandise n'okusala nti kati ate omwana aleete empapula limu 2 luliya lyemu twagala 2 ogenda okumaliriza nga mutuufu byolabazze akomyewo nabyo tayinza kumalako limu namba omwana akutiza bukutize naye nga kugamba government ebikola honorable for example Mulago somero lya Nansing 3 years ago natwalayo omwana kusoma ne bansaba omukebe gwa Sadolin paint they were very specific era requirement sheet eyo njirina nagitunulako nenewunya government because it is somero lya government yes okay mu bye basaba byenna okutwala bansaba they were very specific tin ya Sadolin paint joboleeta neyinga Mulago bazimba buli lunaku eyo langi yali egenda kuzimbawa omanya amasomero ago golaba gakoze ne supermarket mbibuga nga byetutwala bibateeka mu supermarket nga babiteekayo bwe gatabaga kantini ku ssomero supermarket ebeerako weeri n'olwekyo twetaaga bino amasomero ne churches ez'abalokole byetaaga okutunuulira kati byonna birinamu element ya business ya abuse kubanga ebyo ebintu bw'otabitunuulira ensi esobola okuggwaawo zino church z'abalokole gitunuulira bwoti ne church oyagala zibeere nazo zibeere regulated kubanga wateekeddwa okubaawo engeri gye tutunuulira ebintu ebyo qualifications ekisooka oyagala kuleeta bya Rwanda wano ate Rwanda sinsi omanyi bw'oba oyagala okuddukanya eggwanga obulungi olina okukopa ze bayita best practices tuyigira ku Rwanda kati ku makyaki kiba kirungi naye bw'eba yakikoze naye tulina okufuna best practices kankubulire muganda wange Kungu ekiseera ky'omuntu okunoonya obunoonya gw'omanyi nti waliwo n'akuba essimu ng'akugamba mbwanoonya kyaki naye ng'erimu n'endiga zaamu ayagala gigula akola atya ayagala kyaki naye akubuuza nti waliwo eri gye batunda oli yagivuddemu nti endiga mweziri kakati ebyo ebintu byetaaga ayagala kugula kyaki ekizimbe naye nga n'endiga mweziri bwebeeramu endiga ntono tagula naye gwe okimanyi nti ekiziyisa endiga omusumba abeera aziriisa kuzitwala wali muddo zirye naye kati gwomanyi tulina abasumba nga balya ndiga ekiziyisa endiga musumba kuziraza omusumba oba omulaalo ye muntu aliisa ensolo ze si kyekyo bwekiri aziraga ewali omuddo we ziba ziri zigende zirye kati tulina abasumba nga bo balya ndiga zennyini mufo ky'okuzitwala wali zirye ate ye zaalya bazirya batya awo weetaagawo amateeka how do they eat them waliwo abantu botunuulira ne bootaba tumenye mannya naye ng'olaba ensonga eno bagifudde bizinesi eya ddala kunyunyunta endiga omusumba yenna kasita otunula nga kandowoozi tebajja kufuna bubi dokita ate nfaayo nze nti ebyange njogera bituufu nze ne bwonfuna obubi I am never a prisoner of wrong opinions nze sisobola gwe bw'obanga oggaddewo kyaki nga mumaze okusaba n'otuula mu mmotoka yo ng'oli musumba oba oyambuka ng'ova ku kyaki n'otandika okuyita ku ndiga nga zonna ziri ku kkubo zitambuza bigere kitegeeza kyokola kikyamu ovulumula ziri ku bigere zeesumuludde akawuzi konna bakulekedde sente zaabwe olukumi naye nga mu bwongo oli mu kuzimba apartments oli mu kuzimba woteeri oli mu kulima misiri kutunda bintu endiga zino nga ebbanga lyonna okimanyi bulungi kyozikolera tekikwatayo onyunyunte obeera mumenyi w'amateeka nga bagaggawadde wano olaba bazimbye za apartment batambulira mu mmotoka nnene bwe ziti balina abasirikale eno neno bakoze amafaamu waliwo gwe mmanyi ayina faamu kwekazi nga bitaano ate kati ekyo okiraba no mwami Kungu ate singa bakikola bwe bamaliriza endiga ezo ne tutegeera kye bazikoledde waliwo kyaki eri awo abantu bagimanyi ku nikaani awo neweyongerayo oyo musajja nze gwe nsinga okutegeera nti ye musumba yo waddala kumbire nikaani n'ogenda bwoti oyo
yeye nyini awola n'endigazi. Wow. Yeye nyini yaziyigiriza n'okkola ate simanyi lwaki binvudde mu mutwe. Chache erinnya lyayo nagendayo kko ne Omusumba omugenyi omukulu. Nja kumukujjukiza wano ngenda mujjukira nga sinnava wano. Naye natya nnyo ekintu kyakola. Ng'endiga ziwa obujulizi nga yayingira teyina kati bayina. Beewola kati baagula poloti. Beewola bano bazimba. Beewola kugamba otunuulirwa omusumba. Akyusa oyo aba musumba. Awe endiga omuddo. Naye omuntu ng'olya endiga omuddo gwazo ogulya nazo n'ozirya. Oyo taba musumba. Ku kyacho kuva ku macha mpaka ku macha n'enkya nalyo lyalyawo. Nenga bwakuba weerezaayo ekimu ky'ekkumi. Kakati ekyo kati okujjako ng'ogenze Isirayiri. N'ovaayo ng'onkubidde ekifaananyi ekya faamu ya Jesus gye yaleka. Oyagala onkubire woteeri ye okomewo nayo wano ekifaananyi. Kitegedde oyagala ngole ntya. Nze okukkiriza nti gwe oli musumba mutuufu ng'okoze ebyo. Ebyokuzimba amawooteeri mu ssente z'endiga zo nga tezirina. Olina kusooka kundeeterayo kifaananyi kya wooteeri Yesu gye yaleka. Isirayiri. Yino kuba ze ntaana we ziri na buli kimu. Naye gwe kasita okizuula nti ebyo teyabikola otegeera nti ebintu by'okola byetaagamu okuregulatinga. Oyo aba muntu. Oli ye musumba omukulu. Yes. So ono aba musumba naye bino byakola bya buntu. Kakati oyina okwawula wateekeddwa okubaawo amateeka agatunuulira by'okola ng'omuntu na bino by'okola ng'omusumba bisigale. So mu regulations twetaagamu obuyigirize. Obuyigirize. Nga bwe tulaba nti olina okuba mu mawanga gamu degree ya theology. Yes. Byosomesa bino wabijjeewa. Bisomeeko, tegeerako kuba bino ebintu by'omwoyo byakugukibwa n'ebitabo byakubibwa. Gwatamanyi kusoma wabijjeewa. Well, kyokka amakanisa gaddukanyizibwa nga business. Business. Gatandikibwa nga business. Tegatandikibwa nga business. Naye olw'okuba nti ne sitaani naye yennyini mugumu era mukambwe agawamba mangu. Eriyo amakanisa agataweza mwaka n'agawamba. Naye tegamanya. Oba bwe gamanya tegaagala gw'omanye. Kati endiga zisigala zirina sitaani nga tezimanyi zirowooza pasi. Ye nga ssente kakati kwaliira ate ssente. Kati omubaka ategeera wano Uganda. Olina okuba nga otegeera essente ng'ezo baziridde batya. Oversight gy'olina okukola. Eyina kuba bwetyo. Ogebe twalonze tebabisobola. So katwalonze eki? Ffe twalonze. Bannayuganda twalonze. Bannayuganda abamu bagamba nti si be balonze. Abasinga bwe bakebera balaba nga bye balonze si bye byalangiriddwa. Kubanga toyina bukakafu. Ebifaananyi ebyaleetebwa ebyuma ebyaleetebwa bye bayita biometric voter verification machines tezaakozesebwa. Ekintu ekyo kirina police indication, kirina ne quality reference. Kiraga kiki abantu bava abamu balowooza tebyakoze nga radio gye baleese n'etakola. Nedda. Kitegeeza tewabaddewo verification of a voter. So abalonze tebaali verified. Kitegeeza results tezaali verified. Kitegeeza yasinze tali verified. Naye abantu baffe tebabiraba. That is what it means. Kati naye Munnayuganda ne bw'omugamba nti lengera enjuba mu kifo ky'okukeberayo gy'omulengeza obudde abumala akebera ngalo yo bwefaanana oba yekyamye oba ekoze osonga mu njuba bw'oti osonga mu njuba nti bwerengera obudde akebera ngalo. Kakati Bannayuganda bwe batu bwe bali ate baagala obamalireko obudde. I am not going to be a prisoner of your ignorance. No. Togenda kuba musibe bwa butamanya. Gwe bwembanga byenjogedde tobimanyi, go and read. Gendo some. Nze tompita kujeye uwe wabatamanyi nedda. I paid the price to know. Pay a simple price to know what I have told you. Nze saafuna mukisa muntu bimbulira. I went and read. Kakati ate gwe mbikuleetedde ku silver plate mu kifo ky'obimanya. Oyagala gwenze nkwegatteko mu batamanyi sijja kusobola. Okay. Therefore parliament yafegenda kufaanana etya given the quality of the people we sent there. Egenda kubeera nga era abantu abo abalondeddwa gye baavudde. Ebiti bijja kuba nga 2 oba 3. Ekisooka erimu abantu kati abalowooza nti abalonze si be babalonze. N'olwekyo balina ba master ab'enjawulo.
bebagenda okuwuliriza ekyokubiri nayisewo lwagundi ate ku ludda lwonna abayiseewo ku ludda oluvuganya balowooza nti eyampadde tiketi ya nyambi abayiseewo ku ludda lwa gavumenti nga balangi ba eminenze gurizi balagidde n'ayitako mukama waabwe si ye gwalonda kati omulonzi wasigadde tobitegeera abalondeddwa tebakumanyi kakati wagenda kubeerawo obuzibu bunene nti kye bayita power belongs to the people tikiriyo kigenda kuba kiggwereddewo ddala obuyinza obubeera mu bantu mubeera nabwo mu kaseera k'okulonda kasita kaggwa kirowoozebwa nti mubukwasizza abantu babukozese be mulonze gumala emyaka emirala 5 so n'olwekyo mmwe programu yammwe yaweddeko abalonzi kati oli kasita alowooza nti si mwe mwamulonze muwedde agenda kukolera nnyo abamulonze balowooza nti be bamuleetedde okuyitamu so n'olwekyo mugenda kulaba nti kyemuyita enguzi palamenti ekola bye tutaagala temuyisa lino etteeka nga baliyisa kubanga babalagidde bo be balowooza so we are going to have a docile parliament nga bagigamba buuka ebuuza buuza tegenda kulaba debate yakasameme teriyo tegenda kubaayo naye tugenda kuba n'abantu nga bazanya obukodyo theatrics gladiatorial theatrics nga bengera bafuluma ne batula ku lubalaza tukiganye so nga bateesezza tikumacha mufulume nga tugenda mu debate eyo olubabera batukolera kulwanira wano kati njagala kutegeeza asuubira nti baba bagenda kukolera muyina kusabira busabizi kati gavumenti yo yennyini ebeerenga byeyagala bibeerenga birungi kuba bye bigenda okuyitamu tine doctor emirimu gy'abako ogimanyi bulungi ngimanyi representation kutukiikirira ffe abantu ba bulijjo oversight kulondola nteekateeka za oversight ngikumenyedde ogitegedde ngitegedde legislation nkugambye nti bamanyi amateeka galina okukolebwa bakugambye amafuta gagenda kujja mu mwezi ogw'omukaaga mateeka ki ge bataddewo revenue sharing tuyina parties ez'enjawulo tuyina stakeholders ab'enjawulo tuyina TPDC eyo ye Tanzania tuyina UNOCO tuyina ne bank loans zonna zitunulidde mafuta ago okugabana kugenda kubeera kutya appropriation zigenda kubeera petrodollars windfall political windfall babimanyi bagenda bikolera etteeka so n'olwekyo then appropriation awo nyini tebamanyi kati appropriation nkugambye the legislative agenda determines your appropriation structure and strategy agenda eriki nti ku unemployment AI mugitaddeko sente meka babimanyi foreign direct investment tuyina wage labor and immigration policy oba mu China aleta factory ya general manager yeye nyini naleta ne managing director naleta cashier muna Uganda ye kyakola kwe kwetika endiboota z'ebyo bye bakoze n'azibala naye mu China kakati bo biriwo lwakuba abaliwo tebamanyi katongeddeyo abatabitegerera ddala so n'olwekyo eggwanga lisigala nga lidde emabega are we expecting more of the same or even the worst kati ekigenda okuvaamu kuba abantu balina essuubi doctor eri abantu be balona nti oba oli awo tetuli bulungi naye katusindikeyo munnaffe essuubi lirina kuba mu gavumenti muve mu babaka tebabirimu tugenda kubanga bolaba wali olaba envunza ffe twakulira mu kyalo zaatuluma envunza bwe kuluma ekigere kyo kigejja kubanga kirimu envunza kizimba kati yo oli alaba yayinza n'okulowooza oyina ebigere binene kumbe envunza alaba bulabi kumbe bizimbye buzimbe lwa nvunza kati ojja kutuuka okulaba nga ekibuga Kampala kijjudde ebizimbe ng'oli bwakutwalako mu nnyonyi katono olabira ddala nga eggwanga likuze Kampala erimu ebizimbe ne flyovers kati naye ng'ate ebizimbe byonna bya muntu ki oba babiri kakati ate bwe biba nga biri bya muntu omu oba babiri be basalawo ne sente ze bajja ku bantu kati revenue nesigala ng'etaddewo stringent fiscal policies ekwata esaba sente okuva ku majja paka kawungeezi abasuubuzi naye ng'ate ne nannyini kizimbe ayongeza naye renti kuva ku majja paka di kawungeezi ojja genda okulaba nga gwe kyolowooza nti ekigere kigezze bambi kizimbye buki kawuka kizimbye nvunza so n'olwekyo byebyo bye tugenda okweyongera okulaba nti wagenda kweyongera okubaawo gaapu nnene wakati w'omwavu n'omugagga ddala abagagga bagenda kusigala nga bagagga nnyo abaavu bo bave ne ku by'essente g'omanyi nti mu kyalo abantu abamu
ebitundu nga 7 ku buli 10 tebali mu money economy. You face the figures zombo Dr. Mide Mwamu 7 ya tuwaziri yatugambe in fact that 70% joyogirako nti ate yayingidde money economy anti kakati ye kyayita okuyingira money economy akoze process gye bayita quantitative easing atadde physical money mu nsawo z'abantu kakati bw'oziteeka mu ng'okozeseza PDM n'emyoga otandika okulowooza nti bayingidde volume of transactions naye sente gy'omuwadde bw'omuwa miliyoni emu ajirya paka lweggwawo n'akomawo mu tawuni n'atuula ku katebe abatasuubudde babita bu Stenson n'akomawo mu Stenson kakati era omubaka kyalina okukola kwe kuyamba pulezidenti w'eggwanga n'amulaga nti World Bank report yagambye nti a single model oba models 2 zokka tezisobola kukola poverty eradication bagamba obwavu bukwata nga buyita mu makubo mangi naawe okubumalawo yino okuyita mu makubo mangi kakati mwami kungo kimanyi nti osomera emyaka 14 nga tonakola tonafuna mulimu kitegeeza waliwo obwavu obukwata nga buli academic based abakyalo okuva edda balinga tebakola babeera waka kati kitegeeza waliwo obwavu nga buli gender based waliwo obwavu nga buli kakati bw'oba otandise okukola era president omulaba ye yagezaako naye yakirabira mu myoga nagamba emyoga giri 18 bagenda bateekako ogwe 19 kakati obwavu oyina okukola a multiplicity of models zirina kuba nyingi toyina kuyita mwemu ogambye obwavu bukwatira mu ngeri nyingi bw'oba wakulwanyisa nawe olina kuyita mu mitego mingi ate gyonna girina kubeera field tested olita kulimba mbu twakoze report eno eraga gyakoze kati president be bamuwa n'abyogera mu bantu never oyina kutestingira mu field so n'olwekyo programs 2 omyoga ne PDM tibisobola byokka obanga agamba nti kati endogo ya netike banga dene bwerwala njetike reverse tebaawo gwe teweetikka ndogo yino kwetika n'olwekyo kati parliament ekyo kyebe yino kuyamba nitekikola ereka president yalese emyoga ne PDM yenyine yetolola eggwanga bwagenze kulaba n'alambula because bitya akati wajjayo report agiwani president kati ye bw'aba yanoonyereza waliwo by'olina okwebuuza nga parliament watuusa otya ku kye bayita sampling procedure gwe wakoze otya okufuna boogenda okulaba waseesinga oba byakoze era yakuleese ng'akulaga wetewo olowooza kyabadde kigenderera ki takuwesa yewe yazitadde zokka ng'ewalala yaziridde kuba oli president oli munene okozeseza sente mmeka okulawuna emmeka okulambula kubanga ye president ajja kukozesa biliyoni 2 ate agenda alambula miliyoni 10 wezakoze kakati lwaki ate ziri 2 nazo teziyingira butereevu nezongera ku zino abali okumpi ne balondoola ne bakuwa lipoota so ebyo byonna tusuubira parliament esobola obbiraba gwe wooviridde bwe tugendedde mu kulonda walabye yabirabye so kati tulina obuzibu nti twolekedde ekiseera nga gavumenti etambula yokka autopilot eringa bwolaba tuleera omutwe gwe gwepimira we gunaayita tegufaayo oba ekitanda kinaayitawo kakati ye gavumenti that is it kati gavumenti bwegenda otambula Radio 4